Gwe lunaku ki lw'ojjukira olukyasinze okubeera olubi mu bbanga lye mumazeeyo? Ebbanga lye tumazeeyo olunaku lwe bankwata, lwe baatukwata banteeka wansi mu mmotoka ng'eno we bakuba emiggo nga ndiko abasajja waggulu, kuba wembala naliko abasajja nga bataano waggulu ate nga bonna banene, ng'omutwe obulago buli ku mutayimbwa gwa katebe nga sisobola sina kye nsobola kukola awo. Nempulira nga ngenda fangena amagulu nga mmanyi gwe sigenda kuddamu ttambula. Ne batutuusa ate bwe batutuusiza ne batandika otutulugunyiza nga batukubeere. Lunaku ki lw'ojjukira olwasinga okukubeerera oluzibu mu bbanga ly'omazeeyo? Kulisimasi n'olusooka. Olwo batukuba ntwali tumanyi tugenda kufa kwezi ennaku. Naye Katonda n'ayamba ne tutafa. N'olunaku olulala basiiba batuweesa okuva ku makya ne batugamba leero Kulisimasi teri kwebaka, teri yadde obuwummulamu okuva ku makya. Ne baleeta emmere olw'eggulo naye ng'abajaasi bakutte akataasa k'amazzi ne banywa sigala nga bwe bafujjamu amalusu, ne banywa sigala nga bafujjamu amalusu n'otuuka kiseera ky'okunaaba mu ngalo ate ng'olina okuganaaba amalusu n'oganaaba n'omala n'olya emmere naye nga n'emmere ogirira ku kiboko kuba baagala olye mangu. Era nga batugamba nti tewali human rights wabula tulina human left. Bw'okolera ensobi wonna wonna ekirungi tomanyi wooli, tomanyi yakukwata, era nga batubuuza ani gwomanyi yakukwata omumanyi? Omanyi yakukwata? Fulooza ani ayinza otugambako? Naye mu mbeera eyo kati ne twebuuza nti abantu ababeera nga ebyokwerinda ate bakola emirimu gy'okugenda nga bamenya amayumba gaffe nga batujjayo okutukolako okutwalira amateeka mu ngalo, kitwewuunyisa nnyo. Nga okoyama otandise okugateeka wansi nga wagakuba batuuni oba kiboko wansi mu ntobo ne mumala ne musituka nga mulimu akasenge munda nga kafunda nnyo ddala naye nga mulina okkenyigamu abantu nga 4 naye nga obugazi bwako kalinga ku fuuti 6 ku 6 naye nga mulina okkenyigamu abantu nga 4. Kitwewuunyisa nnyo nti abasajja ab'ebyokwerinda ate bagenda mu maaso n'okwenyigira mu kumenya amateeka g'eggwanga. Gwe lunaku ki lw'ojjukira olukyasinze okukubeerera oluzibu mu bbanga ly'omaze mu buwambe? Ebbanga lyemaze mu buwambe nyinza okuba nga saafuna lunaku lwambeerera luzibu, naye olunaku lwe nafuna olwasinga okumbeerera oluzibu ate olunaku era lwe nakwatibwa lwennyini, kubanga bwe nakubwa natuuka essaawa ne nsabirira nga ndi mu mmotoka eyo ne nsabirira okuba nga nzitibwa buttibwa nveewo. Kuba natuuka n'ekiseera nga ndi mu mmotoka naye nga nnoonya ekiyinza okunzita mbe nga nvaawo bagende okuntuusa nga nfudde, kubanga nali nsibiddwa amagulu bagasiba ne bagagatta n'emikono nga bankwatidde wamu bwe bati, oluvannyuma ne banneebasa naye nga bansibye nzenna. Olunaku lwensinga okuba nga nzijukira nti olunaku olukyasinza okubeera oluzibu ennyo mu mbeera eyo gye mmaze mu kiyumba eyo ennaku 52. Era ebiyumba balina ebiyumba bya mirundi 2. Baatujja mu kiyumba ekyasooka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Desemba ng'okulonda kubuzaayo ennaku olunaku lumu. Ne batutwala mu kiyumba ekyokubiri era nakyo nga kiri mu kifo kirala kuba baatuvuga akagendo akawerako ne batutuusaayo. Era naye bwe baatutuusaayo twatuukayo naye ng'ebikolwa ebyali eri ate era byebikolwa bye bimu biraga nti byali mu kifo kino newankubadde ey'okukubwa kwakendeerakendeerako era ng'amateeka gaali gasinga kubeera ku kakookolo, nga singa omala n'oggyako akakookolo oyinza okufiirwa obulamu bwo. Kuba engeri gy'obeera ng'amaaso bagasibye tolaba nga n'ekyokulya kyennyininyini okirya naye nga omumwa gwokka gwe gulina okusensinga ekyokulya nga tosobola kulaba kyakulya. Yes, ndaba ekigere ekimu tekiri mu lwala n'olulala nalwo lulabika terutegeerekeka. Enjala zino zoolaba okubeera kati sikyawera bannaaye, enjala zino bankuba nga bannanga okubeera nti bannanga ebikolwa eby'ekitujju naye ne simanya kyoba omutujju omutegeera ddi nga tomututte mu bannamateeka kubeera nga basalawo kyono mutujju oba ono si mutujju
enjala zino zajjiwamu bujjiwa nga bakozesa batoon okuzikuba kuba kugamba teekawo ebigere n'oteekawo ne bagunda n'oteekawo ne bagunda noddo baalukuba ne luvaamu nawono ne balukuba naye mukama akyayambi naye era nalwo olufu terusobola kubeeramu nga bw'olulaba bwe lufaanana bwe luti naye nga gye emiggo gyalinga okutulugunya mwekuli era ng'obeera awo n'owulira nga waliwo gwe bakuba eri n'omanya kati nzaddako n'osirika ogenda owulira nga waliwo gwe bakuba eri olw'ebintu embeera ng'eyo. So oyagala kuŋŋamba nti ebbanga ly'omazeeyo babadde bamaaso nga masibe nga n'emikono misibe? Amaaso masibe n'emikono nga misibe nga tekuliko nakimu nti emikono bagisibira emabega bwe bati emikono okugijjayo emabega eno gye bagisibidde ogijjayo kulya mpozi n'okunywa ogijjayo kulya nakunywa mpozi n'ekirala babadde bakutwala okunaaba awo okolaki onaabirako awo ne bakusumula emikono omala okusumula emikono n'onaaba omala okunaaba awo n'oddamu era ne baddamu ne bakusiba emikono n'amaaso. batandika otukuba emiggo wabweru awo nga bwe mugirabye mugongo nga batulanga batubuuza lwaki muli bayeekera lwaki muwagira nga olwokuba tuwagira oludda oluvuganya gavumenti batusibako ebisangosango tulina amamundu batusibako ebisangosango ffe tutambula nga tukuba NRM eyo ku byalo embeera nnyingi nnyo ebintu bye baatuteekangako naye nga byonna bye batuvunaana tetubimanyiiko era nga tubitegeera tuyingiza mu kiyumba batuyingiza n'obukookolo bwaffe enkuba etonya batukubye ffenna abamu tutonya musaayi abalala babakubye tebasobola nakutuula bebaka bwebasi bwe twayingira mu kiyumba twasangamu abantu abalala abaalimu betwasanga bakwatibwa edda naye abamu okwogerako nabo twafunanga obudde netwebbirya ne twogera nga babakwata abasinga babaletanga ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogw'11 ate era abo twabalekayo mu kiyumba ekyo naye nga twabeerayo mu mbeera y'okutulugunyizibwa okukubibwa akakookolo ko tekakuva ku maaso kateekwa ffe ng'okulabako omusana okujjawo nga bakututte manju kweyamba kuba ettooyi eyo yali wabweru ng'oyita bakuyisaako mu kompawundi awo osobola okutegeera nti mpiseeko mu kasana naye baatuyingiza mu kiyumba kiri twasangamu rediyo ng'ekuba obuyimba bwa ddiini njereere tugamba eno gye tuzze bannaddiini naye ate twewuunya ebikolwa ebyali bikolebwa mu kiyumba nga tebiragaamu ddiini yadde n'akamu kuba byali bikolwa bya kitujju bikolwa bya kutulugunya bannansi ebikolwa ebivumirirwa buli omu. Gwe abantu abo bakutuusako obulabe olowooza waliwo essuubi nti bayinza okuvunaanibwa oba kiki kye wandyagadde bakolebwe? Nze naalirowoozezza nti abantu abakola ebikola bwe bityo Mukama Katonda yayinza okubalamula kubanga bw'oba okuba omuntu ng'olina naawe okimanyi okuba munno naye nga naawe omwana w'omuntu gw'okuba yazaalibwa buzaalibwa ate nga nawe wazaalibwa buzaalibwa ate nga naawe gy'ova olina famire olina abaana bo ate nga bazannya n'abaffe eyo ebweru nga bazzeeyo ng'ate towangaala nabo wabula gw'osiba eno okutulugunya abaana b'abandi wabula ng'eri abo bazannya ate n'abalala babamenyera ku buwogo bwe baba baguze ne kapaani ne kacapati kati nze mba nkwewuunya wabula kye naalisabye kiri kimu Gen. Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino atugamba yakulira amagye gonna agali mu ggwanga lino era amanyi gye gali ne gye gasangibwa lwaki tateekawo embeera naffe ne tufuna obwenkanya kubanga abasirikale be baatutuusaako ebikolwa bino naye tetuvunaaniddwa musango gwonna mu maaso g'abannamateeka nze naalisabye tusaba gavumenti yaffe naffe tufune obwenkanya ebbanga lye tumaze mu biyumba ebyo nga batubonyaabonya tukubibwa famire zaffe zibonyeebonye ebintu byaffe bingi byonoonese emirimu gyaffe gifudde lwaki tubonyaabonyezebwa nga tuli mu ggwanga lyaffe nga tufuna kuyambibwa kwonna nakufuna bwenkanya ati pulezidenti Museveni atugamba abapoliisi bonna yabakulembera ate nga bwe bakola ebikolobero.